Nkobaza yona gy'osobeera ng'otulaba Moze the Megatron ge manya ndine Flavia Namulindwa. Moze ki? Moze the Megatron. Megatron kitegeeza. Megatron bali balwanyi Hayon fighters bali bulwanyi Hayon? Abakita Hayan. Hayan. Buno obulwanyi nga bwa byuma. Hayan. Bwe bakozesanga edda. Most especially balinga mu Okay, Japan. wait, Hayan. Nafa. Kikali afudde edda. Mwebale sebako oluzungu bannange naye nga olunaku lwali ndine Flavia Namulindwa tunabeera nga twogera ku bigambo bingi nnyo otandikidde walannyaati Flavia tugenda kukola bwe tuti bw'onkuba bw'okola ki Tit for tat. nakubanga nze najubisanga bujubisa nze njubisa seegaana naye nsonyiwe mba najubisa aye nga 2026 era beera mukambwe nnyo. Linda, wajubisa? Ayi nze njubisa. Olimba. Nga gajja nga sijubisa. Olimba. Bagana agwa kuggwe. Nga balina okugajubisa. Nga be bamanyi. Sina kye mbagamba kuba naye twakola amawulire. Naawe okimanyi ekyo? Fuula twakola. Mwankolako. Tukwala kufuula tukuba ne tukusuula eri. Ne mwansuula wa? Naye twayogera ebigambo. Ne mufuna ki? Sente. Okay. Bagamba esho tezakolanga. Okyazirina. Nazimbamu ennyumba. Alhamdulillah. Naye zooba kwe nagula emmotoka. No problem. Kitegeeza onfunamu. Naye saayogera nnyo. It's okay. Saayogera nnyo. It's okay. Mwena mwayogera. It was a time to talk now. And then kati what? byakulumanga. Nembaako ki? Etama skin eriiso omumwa namenyeka eggumba nabaaki. Bwe twogerera bigambo bingi bitambula mu ggwanga Uganda wamu n'ebweru w'eggwanga. Naye temulekera okwogera mwongere okwogera. Bano dda bajja tukwata. Nze nkooyo nali wano mu kooti naawe omulamuzi asalira gundi Shalom ennaku zino ali bw'ati babuuza ali bw'ati banange kyogere kyekyo takyayina biga nze nkooyo okwogera Kale. fuula buuza ku bantu. Hey guys, thank you for watching Megatron TV. Erinnya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwesikira. Thanks for subscribing. Go run onto my channel Diaspora Connect UG. Bring me closer to home and subscribe as well. Nzize rero nzide mu nkuba, you know, jishagera yawagwan. You're smart. Thank you. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you. Olinga nzo mayinze ne nyambala sanja nyuma. Where Nze no wompa sanja nyuma. How are you? Full, I'm fine. Are you married? Yes. With how many kids? One. Why one? Chali mwana. How old are you? Ndoweza asatu. Oh, okay. That's good. Full, how old are you? Me? I'm 32. Full, ngokula bulungi. Yes. Mwina bana mbeka. I have many. 7. Tekisoboka. Kitasoboka. Wazalanga kamyo. Kitasoboka. Olinga nalongo kitono omukulu. Kitasoboka. I can't have 7 children. You can't. Tekisoboka. I have 7. You can't. Omukulu ayina emyaka emeka? 14. Wazalo ayina emyaka emeka? 22. Tekisoboka. Ati fuula ebidigema by'okuzala otandise bizanyiramu. Naye nga fuula tukwanizaako nnyo wano olunaku olwaleero. I think gwe mulundi ogusoose. Gwe muntu awusoose okubeera kweno channel. Ojidde mu vibe. Nze eba mbeera mu vibe by the way. Nze wonsanga nga siri mu vibe. Manya waliwo ekikutawaana. No. Ndo okubeera nga siri mu vibe. Unless otherwise, but mbeera mu vibe all the time. Sindaku. Mbeera mu vibe most of the time. Mbeera mu vibe. Soko jjo kati omwami ono bambi. So right now amawulire agatambula nalabye singa asidi information twogera amawulire tegatambula tugenda beera nga tuyitawo agamba ina amawulire ge yaleese Amwenda Mukasa muganda wange agamba nti ekyeyo kigaanyi olubuto lwavaamu omusajja amubonyaabonya kugamba ali kwa Asylum era beera nga tunyumiza ku bulamu obwo twalabeko ezi yakomyewo nawe wakomawo ne bayogera ebigambo bingi nnyo abamu bagamba Namukasa akomawo tukola akantu awo tugenda beera nga tuyitawo tuyitewo ku nsonga ya Ibrahim Mukasa yaviirayo Kasuku nayogera ebigambo bingi nnyo tujayitako ewa Shalom bigambo byali bayogera nti Kasuku wankwe ogenda beera nga otunyumiza Kasuku omutuufu Katende omutuufu Isaac omutuufu wakula naye n'ebyofuzi tujja gendayo katono nnyo ate tulabe tuki ebigambo ebitambula. Kazi mukutandika wangambe gwe ojibisa, right? Webotandika introduction, you've mentioned names. Rarely do I entertain talking about people. I would prefer to take on a large scope.
than narrowing it up to abantu. Okitegeera? When you're discussing a topic, no narrowing ku muntu, no making the subject. Nze, I think you've seen me do interviews, tekinkolera. So nga ate when we check ku large extent. Yes. Chinkolera nti I address masses. They get to pick out one or two things, ne bayiga, ne tugenda mass. Okay, kati nga ye wali topiki sobola okukimenyamenyamu. Ani. Namukasa. Oh, how are you doing, my little sister, Namukasa? What's her other name? Jenny. Jenny. Jen or Jenny? Jenny. Not Jen. Jenny. Jenny. Okay. Jenny, how are you doing? How have you been? Chanaku, you lost your pregnancy. Kusinzira ku mukulu byayogedde. Sagala kusinzira ku muntu. Njagala gwe byomanyi cause wali mukama we gwo bingamba. Anzi yali mufunisa. Okay, then you're not certain. Don't inform me amawuliro gonna. Ekyo nenkisaanyaawo. Ekyo I withdraw that one. Yes. If, no. Bwe baba nga si kituufu I withdraw my statement. Okay. But asylum. Ogenda mu nsi n'ogenda mu nsi endala n'ogenda ku asylum si musango. Being an asylum is not a crime. Era abantu bangi basabye obubuddamu mu nsi ez'enjawulo ne Uganda kweri. Wantu na asylum seekers bangi abanoonyi b'obubuddamu mu Uganda. Abana ba Ethiopia, Eritrea, United tusula gye bali. Abakongo bonna bajja mu Uganda osobola obubuddamu. Bonna ba refugees bangi mu nsi yonna. Ne mu Uganda abasabye obuyambi nabo bakola ki mwe baso bwogenda mu nsi no sabo obuyambi si musango yadde naka era bubanga wagenze mu nkambi ngo yagala bubuddamu tolowooza nti kitandikidde kuggwe. Don't feel small about yourself. Do not kuba sigwasoose ate sigwasembye okitegeera toggwamu n'amaanyi ebintu bibiri Namukasa oba gwe wadde ng'ekyokulabirako nze mpa nkuba kyeyina enaali. Okay. Manya kiki ekyakujja wano okugenda eri. Bwe wali osimbula ebikigere ekisooka okuva wano ogenda mu nsi eyo gy'olimu kiki ekyakutwala. Bw'onoomanya ekyo kijja kuyambako gwe okugumira embeera yonna gy'oyitamu paka ng'oggusizza ekyakutwala. You get my point? Bw'onodda ku bigambo bya internet banjogeddeko kino banjogeddeko kiri tojja kumalako ojja kwekanga ng'okomye mu kkubo either n'olemererwa n'oba wawiini ne bakusekerera oba naye ate edda byange libbiri bw'obeera ng'oli mu nkambi ng'olaba teguggwa ng'enjogera ya leero si musango era okudda eka. Yes. Kyankyukira bwe yali ava wano ng'agenda agamba nti alidda ate agenda kudda omwami yali amututte. Bwe yali ava wano ng'agenda agamba tagenda kudda bwe yali tagenda kudda yali asiibudde talidda Uganda paka forever and ever. Yali asiibudde olimba nga bw'angambye ojubisa. Aye nkulimba ennimbemu. Did she tell you that? Yes, of course. She did? Yes. That she returned to Uganda? She left without coming. Tagenda kukomawo. It's two ways. There's living ogenda to look for greener pastures and at some point you have to come back. Ono yagamba nti nze Uganda to hell. So ye yagamba ati omwami amututte. Anyway, sagala discussing muntu but kyenyagala okulaga kikino bw'obeerayo ng'oli ku kyeyo ng'owulira mu butuufu kigaanye. My dear sister, my dear brother, baku bananda babatya because bananda babatya oyo nekira ngugamba ng'abantu bananda babatya tagula diaper za mwana bananda babatya tasasula bill bananda babatya tajjanjaba bulwadde tajjanjaba depression, anxiety, stress, all those kind of sicknesses. So it's better you return home. East or west? Home is the best. Thank you. Aside amweno bagigaba ddi teriiko time teriiko budde waliwo agenda asala neeta mu myaka 2 neeta mu myaka 3 mu myaka 4 wali ali ku kyeyo nga mazeeyo emyaka 2 alagenda nga na ku interview. Yes n'abeera emyaka 2 20 ng'afa akyo ng'ali ku kyeyo ali mu kuba kyeyo alinda mpapula zijje ekyo kiba kikyali kyeyo asayira mutediiko myaka mukama byamukama te ekirungi oba ekibi kyeri terina window 2 straight teri nguzi
eri amazeeyo emyaka 3 kati kambuuze babeera mu kiyumba nga bali awo kuba mpulira bagamba ali mu kiyumba mwali omwo ogenda omulaba alina obufiripayini alina ebuki bali awo badde eno ekiyumba kisinzira yenkambi z'abanoonyi b'obubuddamu nazo gyeziri mu nsi ez'enjawulo mu America gyeziri but depending on what gwe kyoyagala mu nkambi abasinga obungi abagenda mu nkambi empapula zaabwe zanguwa kuvaayo by the way ng'oli mu nkambi kuba nekisooka ofuna ebintu bingi byabwereere shelter biki kulya and stuff like that obudaza bubaawo ali anywa akati awo obeerayo N'okweba. ne Uganda sinya obeerayo n'oli akamera ako bwe nga babasona basasula yes some countries do pay them kati kyekisinze ate mu nkambi ofuna ne chances eziddeyo okusoma nga bakuweerera like mu nkambi a lot of things birungi though waliyo n'ebibi nti oba tokola tokirizibwa kukola obako ne time gy'olina okuba nayo okubeera wabweru n'okomawo era ng'omuntu ali okitegeera yes so it's two way depending on what you want kati wano mu nkambi basinzira ku kyokubeera nti omaliza akasayiramu ne bakuwa empapula n'ogaddanga y'ekibi n'obeera nga ekibi sibeera nko mu nkambi sibeerangayo nina John Mark Segawo mumanyi yes John Mark yakomawo wano n'adaga buli kimu nga kwekiri era we yakomera yatuukira mu kantu Kwezi Robinson n'amugulira tripod yasayo n'ali mu bintu byenaareeba ali mu kantu namunoonyaho nga simufuna ali mu byenaareeba yakomawo kanti kunyumiza John Mark yakomawo nga gundi kweri bagiyita bati waka permit simanya visa babiyita visa kandi sibigendanga byonna kwebiri nembuuza John Mark kyekyamujjayo kati gwatabimanyi mulekerawo discussing ebintu byemutamanyi na discussinga mudiscussinga nnyo ebulaaya nga temumanyiyo kyokola ndeeseggwe kati mbuuza Okitegedde? ono buli mwali kyekyamujjayo mudiscussing nga tonandeeta lwaki mali mudiscussing twagamba mbuki labafala njokukuba ekikujjayo ye lwaki tomukyaza nakuba ekyamujjayo namukyaza naye yagano yabiyita kungulu yaŋŋamba omulambo wali buzibu nnyo okola towummula bakuwa omukadde ono ne bakuwa abakadde abanene ng'obasituuza lifuti because you weighing opimamu nolaba gyenva nze mbadde John Mark Segawo jabako mumanyi gwe you weighing nolaba gy'obadde naye nga yakomawo nakyokola nga wano ate embeera mbi bulala maaka goma sente zafuna olunaku afuna mmeka 10 ate nga neddiira ayagalako 5 nze bali bantwala Nudini yali antwala ne mugamba nja kubuuza nga Flavia afuneyo kyenfu wuliriza Megatron mwe mukyali baana bato kituufu temunalaba nsi bw'oba ogenze ku Bulaaya Bulaaya si mwangu nga mmwe bwe mumulowooza Bulaaya si mwangu nga mmwe bwe mulaba ku internet Bulaaya si mwangu nga mmwe gwe musoma mu film bless you Bulaaya si mwangu nga mmwe mukazi wange akagamba omwana nga ayasimudde yes bless you mami yes bless you daughter yes okitegedde ogenda akagamba ako Megatron oli musiru kategeeza lwaki ngabuza mukazi wo mutya mukazi wo abeerawo Lubaga lwaki okamubuuza mukubira simu okumubuuza oyina omutyako ki ate mutyako ki simutya ate omukazi anti awaka soogera lwaki yamanyi soogera wamuwasa yakuwasa eyampasa bwe bagamba abantu wa myaka emeka omukazi asinga ssente myaka 23 akusinga ssente muto bwati ayina ebbina n'ettamu mbutaala akola lyekampala mulimu ki akola mulimu ki atulako abazadde be bamuwa mwasa mwana wa mugagga nze ne Christmas nagirira wa mukyala wange olimba ne bampa empombo bwezi ewaabwe waka kyengera emikolo tugendayo ddi mu mikolo nakola emikolo ddi nayanjula nenkola n'okukyala embaga yebulako naye batugende ewa DC kolayo kyuze ne Beki owanika bayibuli n'awanika Kurani kyengenda okukola aye ya layisi tukyaza abagenyi baffe nondamu nti fuula bwali bagenyi bange nga 10 empombo 10 nga nziteeka wali budget bede we byetaaga bino ebintu embaga obiraba ebyemikolo bantu kujja kusunga onzija kungula matude gye tubadde obadde oŋŋamba ono Bulaaya gwe mulaba mu firimu eno ndala abaana abo nno bagenda ate mbaagala osooka obalabe nedda gamba ekyo ekyambadde green ekyo mugeta kikola talowooza nti no nja mukuba wamma Bulaaya wa movies tunnyonnyole Bulaaya sisobola mubanyonnyola sisobola okimanyi nti nze nali njagala kugenda ke Bulaaya awo genda kati nga mmaze okufuna buli kimu sweetheart genda
nze buli Sisobola. mukwano njagala buli afuna chance agendeko e Bulaaya mujja kusala ku bigambo byemwogera mujja bikendeeza kati onjagala genda kendeza bigambo yes njogera nnyo because you'll have the experience you'll have what to talk about because bino byemwogerako right now muli mu kulowoolereza kyemutamanyi twogera bino twogera bino binogamba ha waliyo omuti gwa dola guleka gwamera ku street awo njagenda nnogeko mbaweerezeeka waliyo omuti gwa pounds gwamera wano ha bwogende Manchester wano wati waliwo omuti mukwano njagala buli muntu agendeko ku Bulaaya mujjewo ekyo ekifaananyi kye muyina Isaac bw'akunyumiza nti yagenda e London akunyumiza byalabako because he's been to London more than once Alan Cruz bw'akunyumiza nti Flavia nze I've experienced this and that and that he knows because he's been there okitegeera so I want you to go there and come back and tell us kiki kyolabye than you because whatever you're discussing here you don't so you have no idea your friend can call you oyogova okuŋŋamba n'akubuulira yes she will tell you she will cry Moses this Moses that but you won't know not until you get there so I want everybody to get that chance agendeyo amale akomewo Bulaayo naakuwussoma of course it's a lesson very good one because me before and me after we're different yes wamanyi ensi I know everything. Kat,